Kati giweze emyaka 6 bukyanga mulwanizi wa ddembe ku ssemazinga wa Africa era yali pulezidenti wa South Africa Nelson Mandela afa. Ono yafa mu mwaka gwa 2013 nga singa olwaleero abadde mulamu yandibadde aweze emyaka 98 egy'obukulu. N'okutuusa olwaleero amawanga, ebitongole, amasomero n'ebirala bakyagenda mu maaso n'okujjukira Nelson Mandela olw'ebyo bye yakolera eggwanga lya South Africa wamu ne Africa okutwalira awamu ebyamuviirako n'okusibwa mu kkomera emyaka 27. Amyuka Katikiro wa Uganda owokubiri era minisita w'ensonga z'amawanga East Africa Alhaji Kirunda Kivejjinja bw'akyasabye bannayuganda okusingira ddala abaana abakyali mu masomero okumulabirako naddala mu kulwanyisa obusosoze n'okuwagala eggwanga lyabwe. Alhaji Kivejjinja agamba Mandela yakozesa ebyenjigiriza n'alwanira eddembe ly'abalala bw'atyo n'akubira abayizi omulanga okubeera n'ebigendererwa ng'abali mu masomero ebisobola okugasa abalala wamu n'okulaakulanya eggwanga. Amazaalibwa gaani Nelson Mandela naye lwaki olw'okubanga gurupu emu ey'abantu baali basazeewo nti abalala abaduka si bantu. Ono n'agaana n'ayita mu bizibu byonna n'abigira akati bano ng'abantu baddendogerera timusaana okubanga mmwe security eyo mwemanya nti teriki muli abamu ku bakatonda yabatonda teri afaana munne. Kati abanoonya ekifaananyi kya Katonda balabe bwenna bwe tufaanana kati mulabe kinene tebangayo mulala abasapuresinga. Bino Kivejjinja abyogeredde mu musomo ogwatuumiddwa Nelson Mandela and Education ogutegekeddwa ab'ekibiina kya Abeto ku ssomero lya Kololo SS era eyo gyasimbidde n'ejjinja ku kijjukizo kya Nelson Mandela ku ssomero lino. Abeto kibiina kya bwannakyewa ekitakabanira emirembe n'obwenkanya mu buli kikolebwa. Omusomo guno era gwogereddwamu ne Profesa Said Abidi okuva mu University Makerere era naye abayigirize ku kwenyigira mu bikolwa ebitali bya buyigirize. Awadde ekyokulabirako ekya Mandela nti yasibwa mu kkomera naye teyabonereza baamusiba bwe yavaayo n'akulembera eggwanga lya South Africa. Senkulu wa Abeto Moses Musana abateeseteese omusomo guno annyonnyola lwaki bateekateeka emisomo bwe giti naddala mu masomero. Mwaka gw'2009 kakati awo wonna tubadde tutambula mu masomero era guno omulundi mu Kololo wano omulundi ogwo nga gwakusatu kubanga ne Mandela Gardens ebimuli byetuyita Mandela Gardens biri wano. Kati tukoze monument President Museveni gwe tusabye agitongoze mu butongole. Prime Minister ava kugiteeka kusimba ejjinja lyayaawo. So monument ya Mandela eno kwegamba egenda kuba somo eri abaana bano kubanga abaana beetaaga okutegeera Mandela